wadde ng'okulonda bassentebe b'oku byalo kubadde kusuubirwa okuzza enkolagana mu batuuze kirabika nga ku byalo ebimu kino si bwe kiri. Embeera nnyo esinze kubeerawo wakati w'ababadde bassentebe n'ababawangudde naddala ku nsonga z'okuwaayo ofiisi n'ebikozesebwa. Wabula minisitule ya gavumenti ez'ebitundu etangazizza ku nsonga eno bw'etegeezezza ng'okuwaayo ofiisi bwe kigenda okukolebwa mu butongole era nga bassentebe b'amagombolola mu byalo wamu ne bammeeya ba division mu bibuga be bagenda okulaba ng'ensonga eno etambula nga bw'erina okutambula. Sitampu y'ekyalo y'emu ku bikozesebwa kati ebifuusa ebyakirwanire. Kati ffe tusuubira sitampu emu kyamaani omukadde gy'abadde nayo okugikwasa kyamaani omupya. Kati bano ababadde ne sitampu zaabwe simanyi nze fulaga beera wa pate simanyi nze defense zonna tetwagala kuddayo kuziraba. Ensimbi ebitundu 10 ku buli 100 ku ttaka eribatundibwa ze zimu kuweza abakulembeze abakadde kwe babadde balya. Kyokka minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Jennifer Namuyangu aweze bunambiro ensimbi zino kubanga teziri mu mateeka. Namuyangu agamba nti atunze oba aguze ettaka ayinza okuwa erosa akasiimo naye nga si kabuwaze. Teziriiwo mu mateeka. Kati bo babadde bazijjayo mu nsobi ate babadde bajjayo ssente zino nga tebaziteeka mu nsawo ya LC eyamba ekyalo nga zigabanwamu batono oluusi kyamaani alina sitampu yatwalako. Newankubadde bassentebe be twogedde nabo bakkiriza nti ensimbi zino mazima ddala zibadde zisolozebwa mu bukyamu, abamu bagamba nti zibadde zibayamba okutambuza woofiisi. Abantu abadde beekozesa mu offices za LC1s be babadde banoonya 10%. Kubanga bwe twali tulondebwa abatuuze baatulondanga ng'abatuuze banaawe just okubakulembera. Kubanga ofiisi y'ekyalo tugipangisiza ennyumba teziba zaffe. N'olwekyo olina ofuna kasente akasobola okusasula lenti awo wookola ki? Wookolera. Kuba gavumenti terina musaala gwetuwa nti gujja kusasula ennyumba. Kugamba tosobola kugenda ku bantu otandise kuteekako ssente nnyingi ate oli LC ate ttaka oba nnyumba si ya LC. Mu ngeri emu LC empya zirina okukola nga kkooti ezisookerwako, kyokka Namuyangu atangazza ku misango egirina okukolebwako mu kkooti zino mu mateeka. Emisango gino mulimu egy'amabanja agatasusa bukadde 2, obutabanguko mu maka, obubbi n'emirala. Wabula egya Nnaggumala tebalina kugigonjoola. Nti ngenda kukola kino mukoze endagaano ate weebuzaabuzizza agenda kutwala mu LC. Okubya omuntu omuvumye mulwanye waka oyagala simanyi kunoba na mukyala wo oba mwami wo. Gavumenti yategeeza nga bassentebe abalondeddwa bwe balina okumala ekisanja eky'emyaka 3 olwo abapya balyoke balondebwe. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.